water for the last activities. Okay? Umpire. Sorry, umpire. Next meaning. You can cheer your friends. You can cheer your friends. Okay, you go for them. You make a U-turn and go back. Just make a U-turn and go back. Happy for you. Kale, that is Dominion Schools. Can we come for Dominions? Is that it? Let's have Endure boys. Some girls are still there for Dominion. Let's prepare themselves. Let's have the one. Okay, this is Endure. Go. Okay. Let's see our friends. Let's see our friends. Clap for them. Clap for them. Clap for them. Okay, make a U-turn and come back this side. You can make a U-turn and come back. Those are representatives from Njuba International School. Sean, are you okay? Are you here? Okay, Sean is here. Okay, you clap for them, please. Clap for them. Dominion, sorry, selfie Dominion. Let's hear for our friends. You care for their names. Do everything. Cheer for your friends. Call their names. Call their names so they can hear you. When you reach there, you make a U-turn and come back this side. Make a U-turn and come back this side. Okay. You clap for them. You people from that cell phone, I'm not seeing you clap for your friends. We are all supposed to clap. Teachers, join the kids to clap for your kids. And make sure don't use a roll. That is just a warm up. Cheer your friends. Call their names. Where are you? Any representative from Njuba? Kale. Ladies and gentlemen, let's hear from our next meeting for the last activities. Okay? Umpire. Sorry, umpire. Okay. Come out of water. On your mark, a moment, judges, Chichi.
Ready? From Philomena. Boys 8 to 10. Krista. Action. On the 50th event. Don't so. nga nze director w'ekifo kino. Ekifo kino twali twakirowoozaako n'omwami wange nga tannaba kuwummula, naye bwe yawummula muwala wange n'ampa amaanyi ne tugenda nakyo mu maaso. Twatandika okukola nga 2-2 naye swimming pool nga tulina era ekirowoozo ky'okuteekawo swimming pool n'okuyamba wano abaana amasomero biki okufuna we bazannyira, kubanga nga bw'olaba buli bantu balina ebifo bitono, naye wano tulina awagazi nga tulaba nti tusobola okukuŋŋaanyizaawo abaana ne bazannyirawo bulungi ne bawona ebifo, ate n'amasomero agamu era tegalina we bazannyira bulungi. Kati ekifo kino kibayamba okujja ne bawuga. Okutandika okuwuga twatandika 2-4 ne bawuga era ne bazannya n'emizannyo nga bwe mulabye netball, era twagala kwongerako n'emizannyo mingi emirala, engwe omweso, emizannyo egyo bayita egy'omu nnyumba, ate era nga bwe twongera n'egyebweru. Tugamba abantu okujja okusanyuka, omuntu bw'ajja abaana be ne baba nga balina ekibasanyusa era kye bakola. Emizannyo gino tulina ogitumbula lwa nsonga gye giyamba abaana okulowooza amangu, kubanga ng'omweso oli amanya mangu nti nga tewano nga tewali nfuna kino n'asobola okukikola ki. Mulaba nti abaana baffe babadde baddiridde nnyo olw'okubeera mu bibiina ne beekuumira omwo, bo balowooza ku makisi kufuna kuyita bigezo, naye nga talowooza kyalina kukola mu maaso. Naye bwe twagala okuyambako ab'amasomero okuzimba abaana balowooze mangu, era nga bwe mulabye nga bawuga, omwana yeewaayo obwongo ne bumuweereza mangu n'asobola okutuuka gy'agenda. Harriet Sali mbadde ng'akyogedde nti okuyamba omwana okukozesa obwongo bwe mu bwangu obusingira ddala. Nga bwe ŋŋambye nti amasomero abaana babadde batuulamu kuyita bigezo, naye nga talowoozezza nga bw'olaba ennaku zino oyinza omwana bw'ataba na calculator tasobola kubala, naye wano bw'aba nga awuga
oba azannya muzannyo ng'emyeso ng'emirala gyonna gye tugenda okussaawo gimuyamba okulowooza amangu n'amanya kyakola era nakyalina okukola oba n'amanya nti neetaasa ntya ekintu nga kino singa kinguddeko. Amanya gange nze Mukisa Elijah Sean era nga nze kooki w'abaana abasinga bamuyita Coach Sean. Kimpadde ekisanyu okulaba abaana b'entendeka nga beetaba mu mpaka nga bavuganya ne bannaabwe abalala nga gubadde omulundi gwabwe ogusoosa abamu naye kirungi abamu bavuganyiza bulungi tulaba ewali obunafu ne weetaaga okwongera wamu. Nze nga nze kimpadde essanyu Semako Pure Pine Forest Gardens. Empaka kati kyemmanyi tugenda bakikola buli mwaka. Tusingira ddala twagala kwongeramu n'amasomero ag'enjawulo. Oguwadde omulundi ogusoose naye ewatateredde tugenda kwongeramu tulabe ng'ate kibeera kinyuvu nnyo okubanga kikola kitambula ku mutuno gwe twagala nti bwe tunaavaawo tujja kukiwanika ku competitions endala. Singa abamu emyaka 5 ku 7 bakoze 25 meters lap emu bagenda gumu wadde bakozesa kickboards then abamu ne bagenda 50 meters we go and come back. Okuwuga kubadde mu myaka group esooka kubadde 5 ku 7 8 ku 10 then n'okumi n'ogumu kweyongerayo. Abaana awadde ku 5 mpaka ku 7 bakozesa kickboard babadde bagenda omulundi gumu gwokka 25 meters bawuze kuva pulu gyetandikira mpaka gyekoma omulundi gumu then kuddako ab'omunana ne 10 nabo kyekimu kickboard then okuba nti bo bakulumuko abamu tebagenze na kickboard okujjayo ekintu kyaffe obulungi then 11 n'okudda waggulu bo bakulu ddala tekuli n'omu wadde yeetaaga kickboard badde balina kuwuga freestyle style gye bawuze olunaku lwaleero bawuze freestyle ne bagenda ne badda. Okuwuga kungako abasinga babadde nga tekumanyikiddwa nnyo nga bw'oyogedde naye initiatives nnyingi kati ezikolebwa mu masomero amasomero agasinga kati bataddemu abaana mu swimming practices zino. Era ojja kusanga essomero lifunayo olunaku lumu mu wiiki ne litwala abaana ku ssomero. Ekyo kyokka kigenda kutuyambako okolaki nti abaana bagenda kuva eno wansi nga bakoze eki nga bawuga kino ne batuuka eri kigattako bugasi. Babadde 5 tubadde ku primary level babadde 5 mubadde mu Philomena mubadde mu Dominion mubadde mu Cream Hill mubadde mu Buckingham mubadde mu n'enjuba. Somero gabadde 5 ge gavuganyizza olunaku lwaleero mu mpaka zino eno. Airinnya nze Namwonge Lydia okuva ku Enjuba International abaana bampita Miss Lily Mama Africa. Ndi musanyufu okubeera nga tuparticipatinze mu tournaments zino eza swimming. Abaana tubadde ne swimming tubadde ne netball naye ffe tulina abaana bato nnyo tusobodde kuparticipatinga mu netball ffe nga ab'enjuba naye nze ndi musomesa kulira co-curricular activities at Enjuba. So okubeera nga ndeeta abaana mu competitions zino kintutumula ng'omusomesa kubanga ndaba talents z'abaana nenzongeramu amaanyi nensobola obaleeta mu competitions zino. Abaana bano bato nnyo naye babadde bamanyi ng'okuwuga bwe mbaleeta ne bawuga ne bannaabwe ne bakompitinga bafuna amaanyi okusobola okubeera nga basobola okompitinga even international wise. Kati abaana bano bwe tubakotoggera ne batasobola ne tutazuula talents zaabwe ebya class bisobola okugaana swimming ate nabanga swimming activity nga ate agifunamu nnyo tulabyeko abaana ba great swimmers era ne babanga ye business yaabwe they swim ne bafuna ssente ne basomera ku bursaries ez'okuswimminga. So class weegaana co-curricular activity ate esobola omuyamba mu future. Okuswimminga kuno bwe tuleta abaana ne baparticipatinga mu competitions zino kitutumula ng'essomero kubanga abaana baffe bagenda kulangirira abawininze tuyinza okubeera abamu ku bawininze ne tubangula ekikopo. So abaana bano next time omwaka ogujja nga Semakookiro bwegambye nti egenda kubeera nga preparing emizannyo gino every year yearly. So n'omwaka ogujja tugenda kwongeramu abaana abalala ate era tugenda kweyongera tuzuula abaana abalala abalina talenti tubaleete mu kompitinga ne bannaabwe. Bwe bakompitinga okuluzinga si kyekikulu kibawa amaanyi wadde aluzinze wadde asinze kibawa amaanyi okubeera nga
bongera okwongera ku skills zaabwe. Ntwala omukisa guno okwebaza coach Sean ne coach Mustafa. Coach Mustafa bade batuwa offer okujjanga wano ne trainingira ku bwerere for free. So twongedde okuyigiriza abaana baffe skills ez'amaanyi era Louise awuze bulungi nnyo yabadde my best. N'omulaba mwita Teshi Kirunda n'omulaba mwita Santa. Bebadde ba best bange bampadde amaanyi nga nze co-curricular activity teacher nti ngenda kweyongera n'okuzuula talents z'abaana endala, even netball, even chess n'endala nnyingi nnyo. Hello everyone, my name is Kutabinji Chelsea from Creamhill Schools. I am in primary 4 and these are my friends who competed in the swimming competition and became number 1. This is Creamhill Schools, the best school in the whole world. What age? Me, I am 10 years old. What age did you start swimming? What age? Yeah. I'm not understanding. That's like around 6 months. We started at around 6, 8. What is your hobby? Swimming. So how do you swim? National swimming. I want to be an international swimmer. Yes. So you want to be an international swimmer? Yes? You want to compete worldwide or country? Well. Your name? Butabinj Chelsea. My name is Mr. Aricol Gilbert. I'm a Deputy Principal, Dominion Kids School, Kitezi. I want to first thank God for this day. He showered us with rain, which was showers of blessing. I would like to thank my director, the trainers who have been training our children for this particular purpose of swimming. May I also thank the parents who have contributed much, and most of those who came at least to be with their children, to see them participating. The program was organized by the Semakokiro swim group, and we are part of them this time. We have at least seen good things here. Our children have done very well, together with other children. Swimming alone is a talent and a skill which is so helpful to a young person and to the school at large. First and foremost, Dominion Kids School, we embrace all the activities, academic activities, co-curricular activities. We are all round. So this one goes to all the parents, especially our own dear parents who have given us the children, and even those who wish to come, because you will not regret your choice at Dominion Kids School. Everything has moved very well today, and I hope we shall get fruits out of it. At Dominion, we only just don't that the type of school that you can take your child is like in Dominion. Why? We are building the child wholly. We deal with the brain, the cognitive, that is, when the children deal with physical activities like swimming, athletics, football, it develops their brain, and these children work very hard, and they improve in their classes because they are improved academically. Secondly, these children are also improved physically, because this is a physical system where it enables the child to grow physically fit. So, Dominion offers also building our friendship as schools. As we are together, it will build friendship. I want to thank everybody. I want to thank all the organizers once again, and I want to wish all the players who did a good journey or journey masses to Manya gange Pampita Tulewa Daniel, essomero nsomera ku Buckingham Junior School, Sangibwa Mawule, along Matuga Road. Leero tubadde emizannyo omuli swimming ne netball. Emizannyo gyonna ngikoze, swimming ne netball yonna ngikoze. Bigenze bulungi, swimming egenze bulungi,
netball naye egenze bulungi tebana batugamba swimming sigwe muzanyo gwange ogusingayo ennyo naye nze omuzanyo gwange ogusingayo ennyo athletics amana athleti njagala nnyo okudduka. Amanya gange mpitibwa Mugarura Wycliffe nga ndi resident director ku ssomero lya Buckingham Junior School. Kakati ebirungi ebiri mu activities zino ze tuyita co-curricular omuli okuwuga omuli okubaka omupiira n'ebirala bingi abaana basobola okuzuula ebitone era obulabe obuli mu obutabitendeka abaana era obutabibateekamu kiyinza okuziyiza emikisa gy'omwana kubanga si buli mwana nti ajja kuba successful mu bitabo. Tulaba bangi nnyo, tulaba abayimbi bangi mu Uganda, tulaba abaddusi b'emisinde, abawuzi, bakiprotiki, ab'enjawulo. So mu kukola guno mulimu okunyigira abaana mu zino activities kibawa enkizo nnene mu kuwangula mu future yaabwe. Talent kintu kikulu nnyo mu goli ye tulimu kati era ekitone ky'omwana tulina okukikuza mu buli ngeri nakyo bola baffe otuuka ewaffe buli kimu tukirina kiri awo okuza geemu eno obola baffe teteraliikidde n'omuzanya kikopo tukitwala because abaana bakoze bulungi ndowooza naawe obalabye St. Philomena efuse St. Philomena naye nga tuli mu gundi eyo process ekuza ttiimu twakatandika nno kutandika mwaka guno nga tubyodinga ttiimu zino naye nga tusaba nti mu maaso eyo tujja kufuna ebitone bingi ndowooza olaba ono omuvubuka yakoze nnyo okusinga abalala because abeera nnyo ku training aba basket netball bonna babadde balungi nnyo olw'ensonga nti ebirina eno tubiteekamu nnyo amaanyi tubiwa n'obudde olw'ensonga omwana asobola kubeera mu kibiina kyokka kale ennaku zino abantu baliira ku bigere emikono nga bakola bino ebintu eby'emikono okusingira ddala omuzanyo guno gwe tulimu kati eri atagumanyi football mu nsi yonna kati oleka abaana bano ne bakatwogera ku bigundi byabwe okoze bubi nnyo so ffe aba St. Philomena ze tukiteekamu nnyo egundi amaanyi mayitire amaanyi anyonamu Nyambros omukulu w'essomero Kimuli supervisor wa Semakookiro Pine Forest Garden naye tusanyuse nnyo okulaba nga amasomero gatweyunzeeko okukola empaka zino era amasomero gatulaze nti no gali bumu okusinziira ku masomero agazze tufunye amasomero 5 era ne tufuna abawangudde mu netball nga ye St. Philomena era nga tukyalinda okulaba amafune ekikopo naye bannaye abantu bonna tubayita ku Semakookiro kifo kinene kigazi reception emikolo tugikolera wano birthday parties meeting tulina steam and sauna tulina guest house tulina swimming pool tulina abaweereza abalungi n'abafumbi abalungi abaagala okukola emikolo mutukubireko abaagala okumanya ekifo kifaanana mujje Kasangati oluva Kasangati awo Semakookiro waba kumpi nnyo si wala tuli Semakookiro ekiteegomba bannaye mwebalire nnyo mwebalire ddala amasomero gonna gasobodde okutweyungako batukola empaka zino Dominion mwebalire ddala Buckingham Enjuba ne Cream Hill ne St. Philomena bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala n'omwaka ogujja tujja kukola ekintu kyekimu bwe kityo erinnya nze Fahad Kimuli supervisor wa Semakookiro Pine Forest Garden. Ekigendera ky'okutumbula ebitone by'abaana naddala okubaka n'okuwuga era abasinga bazadde badde tebamanyi nakumanya nti abaana babasobola okuwuga naye olw'ekintu kino ate nga nabo balina ekiruubirirwa eky'okuwangula ebikopo oba trophy ne medals kyobola abaana bawuze era ekyo kitulaze nti mulimu abaana basobola okuwuga ne bawugira ddala ne batuuka ne ku internationals. Yes. Kigenda kuddamu kyeyongereyo omwaka ogujja neera as long as Mukama atuwadde obuyinza n'amaanyi okukola n'okubeerawo nga tuli balamu. Yes. Sigadde. I want to be in international swimming. Yes. So you want to get an international swimmer? Yes? You want to compete worldwide or country? Well. Your name? Butabinji Chelsea. Try away,
who touched second. So it's also visible to us, but also timing is necessary in case they are coming almost at the same time. So we shall be ready for that. And then for the scoring, the first swimmer, that's the swimmer with the lowest time, will have to take 20 points. The second swimmer will be taking 15 points. The third swimmer will take 10 points. The fourth swimmer will take 5 points. Fifth swimmer will be taking 2 points. So we are expected to have two participants from each school. That's 2 boys and 2 girls. And full participation means you're accumulating more of the points.